twalawo tegera nti mulwadde kanga ye walwala asigala ayogera asigala akola mugumu nnyo era nga bw'omugamba naye muzeeyi olabika ng'omulwadde nti amaanyi nga yina. Twalaba embeera tekyuka ne tumutwala mu ddwaliro ekisubi kubanga ly'eddwaliro lye gye bamujjanjabidde emyaka 7. Kenzo bwe yagendayo mulaba Saturday eri ne Honorable Minister Nyamutoro yava ku buliri n'asituka n'amugamba Kenzo kwenkulabye sikyafudde kanga is happy. Embeera yafuuka mbi ku Saturday ekiro. Yalina ekitengo ng'empewo emuyitamu ne yeekwata bw'ati nga tunamubika blankets because yalina amazzi mawuggwe kati nga bamuteekamu obupiira bugajjemu. Naye kyewuunyisa abasawo I think yesterday aba State House bajja mu ddwaliro ne bamugamba tukutwala bweru leero wabadde alinnya ennyonyi nga buli kimu kyonna kimaze okusetingibwa naye nga bagamba ke basooke bastabilizing embeera ye tasobola linnya nnyonyi bwatyo. Kati ejjo ekiro nabadde nva Kibogeyo ne Minister n'empitirayo ekiro ne musangayo mu ICU nga aliko oxygen. Nabadde nakatuuka ewaka ssaawa nga kanavudde ku ddwaliro ssaawa 3 okutuuka ewaka nakatuuka bwe nti nabanga muzeeyi afudde. Nzirayo ku ddwaliro nempaka nakati neebuuza what went wrong because he was very promising. So pneumonia za musumbu wa bambi naye this time kwabamujjamu liita 5 amazzi buveera batwala nga galinga cyayi nga bugalaba kugalinga cyayi umanyi cyayi omukalu ng'omuyeka amajani bakama nga butwa bwennyini nemwe netuuza ekirwadde tukifunye ne bamufumita kapiira akasooka ne kaziba ne baddamu ne bamufumita ogwokubiri okumuzaayo mu sikaani ng'ate amazzi gakyalimu. Weebityo ekisooka State House byonna yabiteekinze over era tubeebaza kwabe bamujjanjabye. Buli wiiki abadde asasula $15,000 per week sente empitirivu ne bamu obujjanjabi obuli unlimited era president n'agamba wekigaana tumutwale ebweru kale decision ndoza twalwawo bulujjikola. Kati enkya ku Lwokuna bagenda mujjayo mu funeral home gyali ne Bukotaawo atwalibwe ezzana makaage bamusabire ku Lwokutaano bamuleete wano mu makaage ekyengera ku Saturday tumutwale mu kyalo ekalagala kaliisizo ku Sande aziikibwe. Nze abadde mukwano gwange abadde muganda wange kwa ebisinga tuladde tubikola wamu so nyingi yatukoze ekyejo ate tetulina bulungi empisa kati obwo nawo buzibu bulala. Abadde very loving nze nga nnwanira entalo siza kufumbirwa bakazi siza social media. He has been a dad nga abeerawo even when ng'olabira ddala naye nga bambi abeerawo. So abadde aganya abaana be kyekintu kyabadde asinga okwagala ku nsi kuno. Baana be era nga ffenna tuyisa kyenkanyi ng'essanyu limuli mu baana be nga buli example gyawa ku TV. I have lawyers, I have doctors. Kale bambi ng'atwenyumirizaamu. Yalina entalo nnyingi olw'okuba yali ayogera amazima mangi. Kati entalo ezo bambi ayagala nnyo okulwanirira ekituufu era emirundi mingi bambi bamuwadde ssente n'azigaana. Yagala nnyo amazima kuba be bannamawulire bali abaasooka nga story eri worth his life va ku bino ebyakaakati nga story is not worth your life. Kati bambi nekimuleetera okubeera in bad books with so many people n'abantu bagenda bamutegeera ne bamu understanding ate ne bamwagala.